Abassebo ne bannyabo mwebala okunkonera kubanga ebigenge bikonera ngalo ne muntwala enkiki ne mutansiibuza wa mulirwano nabagamba olaba ow'omulirwano ayita mu ntungo omanyirawo nti weliyita baddalu kyandiba ekizindo bannange engabo yamponya tasonyiwa yakasuka ffumu naye njagala tugenda akalanama ettooka ekkulu ke ligenda n'omumizi endegeya ensajja yeesooka nnyinimu okulya omwaka naye ate ye omukazi ow'endabirirwa ebbugga lya ssabe nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe akamanyiddwa nga Ssekabuuliza wenyanukulira ebibuuzo by'abantu ebimbuuziddwa mu booleke wano naawe atakimanyi n'osobola okumanya ekibuuzo ekyo ekibeera kimbuuziddwa. Ekibuuzo olwaleero kye ntuuse nakyo kye kino. Mukulu Kanoonya Juma nkulamusizza ssebo, nze Ssembwere Pawulo nsinziira Ggaba mu Kyaddondo. Ssebo nze mbuuza nti ekyalo Kasubi okuli amasiro g'Abassekabaka kyayitibwa Kasubi olw'okubaako ennyumba eyo eyaserekebwa n'essubi? Kibuuzo kitegerekeka. Abuuziza nti ekyalo Kasubi okuli amasiro g'Abassekabaka kyayitibwa Kasubi olw'okubaako ennyumba eyo ennene Muzibwazaalampanga eyaserekebwa n'essubi? Nedda. Ekyalo Kasubi kino eddaawo ewali ennyumba eyo Muzibwazaalampanga waayitibwanga Nabulagala. Wabula Kabaka Muteesa asooka ye yazimbako ennyumba eyo Muzibwazaalampanga mu mwaka gwa 1881. Wabula ennyumba eyo bw'agizimba ekyalo yakikyusa erinnya n'akituuma Kasubi ng'akibbula mu Kasubi ow'Ekyaggwe gye yakulira. Ekyaggwe eyo oba emukono waliyo ekyalo kye bayita Kasubi kati kye yabbulamu ekyalo ekyo olw'okujjukira ekyalo kye yakulirako eky'e Kasubi ow'Ekyaggwe emukono bw'atyo n'ajja n'agamba nti nakulira ku kyalo Kasubi ne kino kankituume Kasubi we nnyenda okuliira Obwakabaka era we nnyenda okuwangaalira. Kale nno ne kituukagana n'ennyumba nti ate nayo yaserekebwa Ssubi, ky'ova olaba abamu kibabuzaabuza naye nga edda waayitibwanga Nabulagala wabula eryo linnya lya kyalo libbule mu kyalo ky'e Kasubi ow'Ekyaggwe olw'okubanga Ssekabaka Muteesa asooka gye yakulira ate we yali Obwakabaka n'asala wajjukira ekyalo kwe yakulira eky'Ekyaggwe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere kyekibadde ekibuuzo kyaffe ekya Ssekabuuliza era nkimaze emya era munnange kaŋŋende ekisaabaatiro nga Ssemaka anaabira mu mikalabanda gy'omugenyi.